ani ayagala okutta King Saha eyo nayo nsonga nkulu ani alina interest mu kufa kwa King Saha nasooka kulaba Mutakke Lumbuye ng'agamba agiyita security alert Saha enteekateeka eriwo yiyo Marisol baagala kutta waaki yasoose okuwagira Kyagulanyi nyuma yasoose okuwagira opposition obuzibu bwa Saha n'ekyagazisa okumutta sigamba mbu alina omunene gwe yabba oba gwalumbu baaba wabula alina waakuba akyalemedde ku bintu ebyamutwala okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu wadde Robert Kyagulanyi Ssentamu si yamutuma bino kyuka gwe lwakuba kati twali mu business Saha gy'alimu Saha yamanye ebizibu byasanga ng'ate ayinamu nno imagine omanyi tulina ebizibu bannayuganda wano osanga omuntu ku TikTok okwo ng'akujjonkerera Saha bamukube ng'obulamu bwalimu ewaka famire esobola oyimira ku Saha emyaka gyeyina naye yo olaba ali mu kwogera alaba waliwo ekyetaaga okukyuka nti kyekino kakati ekinoonyese Saha obudde buno King Saha akyalina message etayawukanira ddala n'eya Kyagulanyi buli Kivulu kwagenda akyayimba ebyenkyukakyuka gwe Kivulu kikyomanyi ku baali bataddemu akayimba akamwanyi kaaliwo n'otalaba maziga yalemera ali mu bajjukiza ebintu ebimuluma ebyandibadde biyinza okubanga kakati bikyuse byalemerawo wadde nga waliwo eyawangula and by the way ndowooza abadde baagalamu abudakitinga nze sijja gamba kumushutinga kati omanye enkola y'okutta naye egenda ekendeera nti eyangwa mangu kwexposinga naye bakukwata ne bakuteekako omusango ne bakuterekayo era nze kyemmanyi baleka badde baagala kuwamba Saha bamutwale bamusibe Ekivulu bwe kifa kuba bakimanyi agenda kufuna abantu kati bakimanyi nti agenda kufuna abantu ndeka nkikubbireko na kino bakimanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza osindika video call WhatsApp voice note nga kati olwaba ayogeddeko eri abantu kawe wali fia mu weekend muwala wa Ruto yafumbiddwa omusajja mu Nigeria muvubuka oyo yasinkanako ne former president wa America George Bush mu 2007 naye omuvubuka oyo yaguze omuwala biliyoni 2 ne helicopter 3 but that's not the issue natunuulidde Ruto ku mukolo nga he is like a normal father bino bya the so called president nga tebiriiwo ekyokubiri bwe yabadde atuuka ng'omulaba agenda abuuza ku bagenyi be ng'alingira omuntu owa bulijjo nabadde ndi awo nenda baka video akalala Ruto alina omuntu gwe yabadde ali mu kuvuga mu motoka nga wow surprisingly president anvuzeeko mu motoka ye ekyo ekintu njagala abawano kyekizibu kye mulina ye layini gye mulina wano batukuba miggo mubeewo omukulu ayite yeyo layini gye balina bw'otunulira Ruto engeri gy'atambulamu mu community yenjawulo gye tulina by the way kyekigoba mu Museveni ne mutabani anti byasse ne wansi n'abakulembeze aba wansi kale kizibu okusanga chairman LC5 nga talina bakoome naye ng'omuntu bakwagala lwaki oba n'abakoome tambula mu balogambye layini ennene Ruwama eri awo generation eba yagala associating nawe wulire ng'ekuyina ng'oluba otuuka mumulengeranga balengera olusozi kakati awuye layini eriwo anti waliwo sitoola awo twagendeyo ew'omukulu ekakumiro ewanabanja nga ne baawe mukulu Musafiri alina kukola appointment ameetinge omwagala Prime Minister era ne batugamba bano we bavaayo ngajja baawe yaddayo Abaganda munasonyiwa okugenda mu mawanga ffe tukuba bannaffe obucupa ku stage baabo mukuba nno mu Kivulu ky'enkuuka 223 oyinza okulabayo omunankole yabumukuba ffe obutayagaliza bannaffe twabuyonka kyova olaba abayimbi aba tribe yaffe bali bagenda mu maaso ffe tudda mabega Saha yategeka Ekivulu nkubulira abantu abavaayo okusooka okutandika okikuba Moses Sali Edward Sendi Jenkins Mukasa Bati Badiru Abaganda munnaabwe ng'akoze bali mu kukuba Kivulu ajja wali siiti tukyayagala kumanya bamuwadde batya kololo twagala kumanya tali mu system njagala kati mwe ba Moses Sali muddeyo mulimbe mwami Museveni nti mukyasobola okugenda ne mukuŋŋaanya abantu nga tosobola tegeka Kivulu kiweza abantu senga bali bwe bakuŋŋaanya saati babakuŋŋaanya dda nze njagala mukikole nga temuli byakusooka kubanga leja kuprove nti afunye emitwalo egiri mu emeka mu esatu n'agifuna nga gisasudde n'abafuna nga batambudde kuva wala njagala oŋŋambe leji banamugamba tukungira abantu tugenda ku enentungame wali ekyuma kibateka ekyuma ky'emmwanyi tugenda ku grand open oba tulinayo abagenyi kunga abantu tugendeyo
mwetaaga ki numbers olabo basi agenda ofuna contract kati Reigi yatuuse dda mu State House bino bye mbadde mu mutegeerera bino bye mbadde mu mugatirize n'ebweru kati yeekubidde yekekubo kati yeetuukira tosobola kutuma buloka tebasobola tuma edikenzo nti genda onoonye mu Western ofuneyo Reigi bagenda kugamba tufunireyo abaawano bakubire Reigi bamugambe tufunireyo abeeyo kyova olaba omuyimbi w'Embalala atamanyikibbwa eno ate eri abawaamanyi okusinga owawano amanyikiddwa ennyo wano bali abantu bawagira abantu baabwe era kyebaliko omusima abasombye abantu bakoze eki bali bazze kuwagira kingi waabwe mu music wa Embalala naye kati omuyimbi wa wano oba tugambe esaha n'agamba nti agenze Embalala oyinza okulaba baasi eziwera omukaga nga ziva e Kampala zigende zimuwerekera Lydia Jasmine. Uganda's #1 songstress, Lydia Jasmine, is gonna be live in concert at the Lugogo Cricket Oval on the 4th of September 2026. Come have an experience of powerful vocals, energetic performance from a hot bee on stage to the hot ones in crowd. Entrance is 30k and on Momo it goes for 20k and VIP is 50k. On Momo it goes for 40k. A table of 8 goes for 3 million. Lydia Jasmine concert is going to be a mega concert with light, sound and mega stage by Phenon Records, organized by Abitex Promotions. kale muli muti eyo basebe ne banyabo byonna gye musinzira okubanga mutugoberera mwebala okubanga gye muli bitambula bitya side eyo gye musinzira okubanga mutugoberera tuzze tugenda kuwayawaya 2-3 tulaba olwaleero bwe tugenda okubanga tukola ki bwe tugenda okubanga tuluwunzika nga sinawa kukuwa osooka babuzeeko kuba kyenjagala okuwa kirala balamusiza nnyo abalabi baffe abalungi mwebali kubeerayo nze Selector William of Uganda mbaagala nnyo bannayuganda gye musinzira okutufolowinga okusubscribinga n'ebirala byonna byonna nga tetunatandika nsonga etuleese nina amawulire genjagala osooka obbawa nina obusonga bubiri ndabye ku kiwandiiko ekivudde mu East African Court Justice ekiwadde bannayuganda East African Court of Justice ekiwadde bannayuganda ekiri mu kusaba gavumenti yano no it's like this East African Court of Justice ewandiikidde state Attorney General wa Uganda he was former Kiryowa Kiwanuka nga bamuwandiikira aweeyo report ku kutulugunya abantu Uganda Law Society musango gwe yaloopayo mu June so baba wadde ennaku 45 kiwandiiko nkirabyeko sinamanya offense yakyo n'ekiwandiiko kyo nkirabyeko nga babagamba beewozeeko within 45 days kitegeeza gwe mwezi gumu ne wiiki emu okuva ekiwandiiko kyafulumye mbirabyeko awo ku mutimbagano sina confirming offense yakyo but what I can say bingi bikyajja ebiri awo n'ebirala bye mutannamanya just mulinde bulinzi kuba kati kye tulaba wano kye bayita time bomb issue eyokubiri walabye obaddeko nnyo ku social media okwo olabye embaga ya William Ruto wagirabyeko oba tewagirabye saagirabye nnyo nina ekintu kimu kye nalabye mu mbaga ya William Ruto kyenjagala muyige embaga ya William Ruto erina ekifaananyi kinene ku ggwanga lya Uganda mu weekend muwala wa Ruto yafumbiddwa omusajja omu Nigeria muvubuka oyo yasinkanako ne former president wa America George Bush mu 2007 naye omuvubuka oyo yaguze omuwala biliyoni 2 ne helicopter 3 but that's not the issue. Natunuulidde Ruto ku mukolo nga he is like a normal father bino bya the so-called president nga tebiriiwo ekyokubiri bwe yabadde atuuka ng'omulaba agenda abuuza ku bagenyi be ng'alingira omuntu owa bulijjo nabadde ndi awo nendaba ka vidiyo akalala Ruto alina omuntu gwe yabadde ali mu kuvuga mu mmotoka naga wow surprisingly president anvuzeeko mu mmotoka ye
ekyo ekintu njagala abawano kye kizibu kye mulina ye layini gye mulina wano batukuba miggo mubeewo omukulu ayite yeyo layini gye balina bw'otunulira Ruto engeri gy'atambulamu mu community yenjawulo gye tulina by the way kyekigoba mu Museveni ne mutabani anti byasse ne wansi n'abakulembeze aba wansi kale kizibu okusanga chairman LC5 nga talina bakoomi naye ng'omuntu bakwagala lwaki oba n'abakoomi tambula mu balonzi layini ennene Lubwama eri awo generation eba yagala associating naawe wulire ng'ekuyina ng'oluba otuuka mumulengeranga balengera olusozi kakati awuye layini eriwo anti waliwo sitoola awo twagendeyo ew'omukulu ekakumiro wanabanja nga ne bbaawe mukulu Musafiri alina kukola appointment ya meeting omwagala Prime Minister era ne batugamba bano bavaayo ngajja baawe yaddayo naye Uganda erimu ebisesa bano bavaayo baawe yaddayo mulyoke muddeyo abatembeeta omutabani kuba ye muzeeyi kati agenda mumuveeko naye abatembeeta omutabani wa kuno mbu mwagala ajje mu ntebe mukopa akantu ke mwalabye Tanzania bw'abanga kituufu ajja kukyusa byagaana mujje mu bantu bayira we Robert Kyagulanyi Ssentamu kyabasingira nti Kyagulanyi oyo omulaba ku bivulu abruptly surprising amanyi okugendayo n'agwa ne batandika omukulembeze agenze mu kivulu is that news gwe bw'aba agenze oyagala agendewa atagenze mu bbaala nti agenze kunywa ate naye asobola okugendayo mbuuza lwaki kirungi n'amanya abantu bakulembera baba mu bbaala beyisa batya naye bwe yali akajja kuba nawuli alyanga ne lumonde waabwe embuzi zaabwe Museveni nalabyeko kakiripu ye mbu tayagala mwebaza yali tayagala mwebaza it was 2008 atayagala kumwebaza yali tayagala kumwebaza mbu bino bya thank you very much Mr. President munebaliza kinga buvunanyizibwa bwange naye kati buli akwata akazindaalo aye ne Saluti yajongedde mulungo ne wajja wanero n'asanga Lucas ng'agimukubira atayawula musirikale n'atali musirikale ebyo si byange tunyumya naye nze nalabye layini wakati wa President Ruto n'abakulembeze awana abaagala n'abaliyo nemanya ekibatawa ate musajja mugagga Ruto musajja mugagga muva ku bino ebyawano ng'abakulembera balumirizibwa nti bye balina babibye bubbi naye bambi omwana we yamutunze ebintu bingi anedda kwabadde kusiima omulenzi ayinamu nkugambye yagenda mu G7 summit bebire byawano nti mwala wange oba toyina nti ebbiri tomutwala mumuleke mu G7 summit eya 2007 yaliyo oyo omulenzi Yunge yunga namulaba y'omu ku baali omusajja w'amaanyi yamuwasiza muwala we naye speech ya Ruto nalabye hize nomoga inenga imuka tulibera dine president atukulembera nga tetubuli wajja tetubeera mu panic okimanyi president ajja mu awantu mwe nanga temwagala nagenda ku mikolo gye kyokka n'obutagenda yo muwe wale security batawanya awo nawe emirembe ne gibula kwekyo n'aba mu meeting babalonda bulonzi nti gundi ne gundi bwe mugenda mu meeting omukulembeze n'aba n'atuula mu maaso n'aba n'ayogera abamu ne babatikka ne COVID akabadi akokubiri keeko koyogedde bana ndaba buli we bagamba abana meetinga president babakebere COVID akyaliyo okimanyi ezo sente mpitirivu ze bali mu kuspending sente z'omusolo mu kukebera ebintu bya COVID ogenda kuwulira mbu Kisanja alina COVID mubakebera COVID ogenda omumitingi omukulembeze wabula omukulembeze wakuno engeri gyayagalamu obulamu tugende ku kyatuleese is it politics in the music in the politics abantu bapoliticize ensho ya rage why anti Uganda yatabuka ekibagamba nazze kuno ng'omulimi asigala mu kulima omusomesa n'asigala mu busomesa omuyimbi n'asigala mu music n'omuwagizi n'asigala nga muwagizi ensi n'etambula bwetyo naye ebintu byatabuka ekikaabye bannabuweekola bateeka ab'amawulire kakiiko kakati tuveeyo abantu bagamba mbu reigi basombye abantu bakoze eki eri ensi y'embalala yatuleka fe abali mu Buganda anti kakati eri omwana waabwe lwayina ekivvulu ng'ekyo ebanga public holiday bonna batunuulira ekyo nti fefena tukola ki nga bwe tutambula okuva wano genda okuwagira buweekula gyeraze n'abantu beeri bwe bawagira omuyimbi waabwe ng'alina gy'akoze eki tekiriimu sitaani edi kutegeka kijumba mubende yona n'erinnya bagende bakole ki bakuwagira ekijumba kyekyo abantu b'embalala kye baatusenga kyova olaba omuyimbi w'embalala
atamanyikibwa eno ate eri abawamanyi okusinga owawana amanyikiddwa ennyo wano. Bali abantu bawagira abantu baabwe era kyebaliko omusima abasombye abantu bakoze eki bali bazze kuwagira kingi waabwe mu music wa Embalala. Naye kati omuyimbi wa wano oba tugambe esaha n'agamba nti agenze Embalala oyinza okulaba bbaasi eziwera 6 nga ziva e Kampala zigende zimuwerekere. Nedda kati ekyokulabirako kino kiri wano kumpi kituuse liri paza alinayo sho. Naye era musajja watu okufuna ku bantu yakuttera ati namu. Kati era ekyo nze ngayita maalo ago ngayita maki maalo ate ge galina wano mu music we Mubende balina abayimbi n'agayimbi so nga ate abayimbi okunyumirwa music twandibadde nga ffenna buli mutu mulaba kyenkanyi n'omuki wadde oli munafu naye ate n'atapinga amasanyalaze ku muki kuw'amaanyi nono ekimuyambako kukola ki okusituka. Abantu beawo Embalala bawa omuyimbi ekitiibwa bawa munnamawulire ekitiibwa n'omukulembeze waabwe ki owulirayo omukulembeze Embalala awo nga zze nti yakoze kino kibinya ali mawulire atambula ennyo yakoze kino obiwulirayo kati sijja kukola sijja kweta kusosola mawanga wano e Masaka owulira omuliro oguli ku Nameere naye nga baganda banne be balikoze ekyo Mbalala kyeyatusinga omuyimbi bw'avaayo nti omuyimbi waffe agenze Kampala bonna bawumuza be bakola ne balinnya bajje bakole ki bamuwagire ate ne basasula. Naye ati okusomba abantu abali mu mutwalo nga bava Embalala kisoboka bwe baba bamwagala kisoboka. Kyogamba naawe lwamukkiriza nti ekivulu kino percentage y'abantu abasinga abakibadde mbavudde Embalala basasudde ate n'ekirala abavudde Embalala babaddemu naye ne Kampala yennyini basaasaana ate ng'omuyimbi wawe bamukkiririzaamu. Okimanyi n'ekyanewunyisiza ekirala naye nga tonaagenda ku kyakwewunyisiza Abaganda munasenyi ogenda mu mawanga ffe tukuba bannaffe obucupa ku stage baabo mukuba nno mu kivulu ky'enkuuka 223 oyinza okulabayo omunankole yabumukuba ffe obutayagaliza bannaffe twabuyonka kyova olaba abayimbi aba tribe yaffe bali bagenda mu maaso ffe tudda mabega teweewuunya nga Reigi azze n'Mubende n'afuna abantu bwe batyo ng'ate Kamiliyoni bwajja oba omuyimbi omulala wajja kyabasala bakwate twasirika busirisi abamu olw'ekifo nti twali tujja kisuula tukyagala naye nga tukyatambula nga bwe tukisuubira naye senga Reigi bamuleeta awantu awo ate n'ekirala abantu basaasaana tribe eyo yasaasaana eri buli wamu ate beeyagala waliwo n'ekifo kyesijja kwogera wane e Mubende bwe tugendawo oyinza okutuukawo Kafeero n'otwawo dakika nga 5 nga tewali akubuuziza tuyagala kunywa ki era nze kyekyangobayo era ne director nakimugamba nasaba ecupa y'amazzi ennene n'entula nenninda amazzi nga ndaba omupiira gwa Maniiro naye ekikoosi kyajja ne kimpitako ne bantuula emabega ne babawa service bakolwako mangu nnyo era nagulabira mu kifo ekiddako nafuluma bufulume kuba nakizuula nga ndi muki mu kifo kya bo beewagira kyekitubulamu wano obudde buno senga Kafeero buli kyoteekayo oteekayo eya posta ya Marisulu Semanda naye nze ku video zange nkisibako naka Jasmine ngenda katandika okukasibayo lwaki tekina kyekiyinzijako abalabi bangwe okulaba akalango wadde nyizo basasasuddwa nereka nange ettafali lyange libeeraawo n'ekirala kyetulina okukola tuyimbe ennyimba ezisomesa abantu nze siwulya lunankole naye sikiwa nti Reigi awemula sikiwa nti Reigi akola ki ayimba bibye kitegeeza omwana ne taata ne ssenga ne jjajja bonna bagenze mu kivulu naye kati tulina abayimbi baffe sijja boogera mannya ojja kwanga oli aga muwange sijja twalayo omwana wange mukulamira ebyagwa Kabaka mubijjukire wagali masaza mwaka ki omwana yazina pomini n'ekirala ku kivulu kya Reigi okimanyi abayimbi ba wano mu Buganda batona abayimbi eyo lwaki saategedde kati ekyanewunyisiza okumanya wano ffe era nakyo tuli basiru nalabye Dikenzo kwankole Cup final sebo Senkagale yatuuse n'ekikopo ow'e Masaka ow'e Masaka n'atwala ekikopo kya Nkole Cup n'atuuka bulungi nnyo ne convoy ng'ekola ki nga weeri ekibuuzo kyange ne kinzijira gwe Dikenzo diwe twali tukole ku ssaza Buddu tuteewadde miliyoni meka
kale wakiri milioni meka 2 bino tetubyogera mutima gwa kucriticizinga naye diro tunayagalake awantu wetujje ebitufudde abenjawulo kubanga Kenzo mu bivulu byotegese byonna ebisinga sente ozijje wano niye notalowoozaako nti kanange kankole neeke kali okamaji diversionary rule balina ekintu kye bali mu kukola kankikuwe saa yategeka ekivulu nkubulira abantu abavaayo okusooka okutandika okikuba Moses Sali Edward Sendi Jenkins Mukasa Bati Badiru Abaganda munnaabwe ng'akoze bali mu kukuba kivulu ajajje wali siti tukyayagala kumanya bamuwadde batya kololo twagala kumanya tali mu system ate n'ekirala kati nga temwabuuza ani yawadde Reigi saa kiki yakola Reigi kyataakola n'ekirala ebintu bino bikyuka kati okimanyi edi we twatandikira ledi ate kati sibweru apaana kati buno obudde ba Edison balirese music aliwo n'atambula ne tebayinza naawe kugali amaaso ga Nawolovu ayinza okuva ku music bakola ekyabwe ekikola ki anti kati kankugambe twafuna ekizibu wano mu Central Region we tulina abantu abakolera ku zitokeni muba kulayivaawo nga mwogera message n'esoma emitwalo 5 n'amala emyezi egi ng'ali ku muntu akuba business gyakuba eri worth millions of money ye bamuwadde aga sigamba nti baavu naye gwe mulimu gwe tusobola okukola twagalize muganda munnaffe kale yagaliza ow'eggwanga lyo buli omu woole ekyokubiri kanku ekyewunyisa kano mujja katwalanga kali tribalistic naye it is okay kubanga tetugenda kusobola kutunula ebimu bihapeninge tuseke kanku ekyewunyisa ekyokubiri King Saha bwe yali alanga shoyi nti n'alangira nti genda kololo ne batugamba Kasolo agenda girwanyisa Manisuru Semanda kyeyuna aluna Kasolo agenda olwanyisa ekivulu kye kati kiki here is the point of view mu bayimbi abayimba mu bivulu bya M7 kwaliko yo Reigi kwaliko Latinum kwaliko Omega kwaliko Tinatine kansoke nkuweeko bana bo bakolera ani abasasula obutayomba baliri pazo ne gravity okuyomba nti babalidde bo bali bakoledde ani yali abasasula kubanga twalina ebibinja ebi twalina Nstope ya Bebe Kulu ne Yedi Kenzo be bali bahaliza abayimbi abayimba ku M7 kiki enkugirayo mu kino omwanya bwa Kabaka ngoli wa Buzimba tokera ku macha n'olangirira obutandika mpola bwe bugwa nojjanga butaasa noteekawo owuwo kakati kino ekintu kye muli mu kulaba Reigi njagala kati mwe ba Moses Sali muddeyo mulimbe mwami Museveni nti mukyasobologera ne mukuŋŋaanya abantu nga tosobola tegeka kivulu kiweza abantu senga bali bwe bakuŋŋaanya saati babakuŋŋaanya dda nze njagala mukikole nga temuli byakusooba kubanga Reigi akuprovinze nti afunye emitwalo egiri mu emeka mu 3 n'agifuna nga gisasudde n'abafuna nga batambudde kuva wala njagala oŋŋambe Reigi bwe banaamugamba tukungira abantu tugenda ku ene ntungama ewali ekyuma kyebateeka ekyuma ky'emmwanyi tugenda ku grand open oba tulinayo abagenyi kunga abantu tugendeyo mwetaaga ki numbers olabo basiya agenda ofuna contract kati Reigi yatuuse dda mu State House bino bye mubadde mumutegeerera bino bimbadde mumugatirize n'ebweru kati yekubidde kati yetuukira tosobola kutuma buloka tebasobola tuma Eddy Kenzo nti genda onoonye mu Western ofuneyo Reigi bagenda kugamba tufunire aba wano bakubire Reigi bamugambe tufunire abeeyo naye nga kiki kino ekituusizza wano cheap popularity n'ekirala ojugire bakuba mulwana Adamu mulwana ki ono yali omulenzi ono Alien Skin Patrick Mulwana bakuba Patrick Mulwana Alien Skin yakoze ekivulu musajja watu ekyakamba ku drink and drive ye ku Saturday nalabi atimbe na Independence yeyo ye yabaddeyo third Independence yayitiddeko abali ba promoter be ba online biki be babaddeyo naye mu bigambo byabadde ayogera nawuliddemu ekigambo kimwe kyanneewunyisizza bakuba Alien Skin buli olunaku lwe yekubye ekifaananyi ne CDF lwe yakakasa n'atandika okwogera ebya CDF bakubye Mulwana mpaka lwe yakkiriza nti kati kambiveemu ebya politics era yagambye mbamukubanga kakota nga gwe bumala omukubanga mugamba omumaze mumperezeemu nange eno mukube kati lutalo akagambo kayogera kaali aka kamu naye kamufuukidde ekizibu kamulebe n'okwejjako kagambo ki laba kusi yali Kasambya lutalo gwe yajja endulu gyafuna bulijjo pozi yaliyo naye naye nga era pozi n'abantu kuba nabo si be basanyukanga ennyo ekiryawo yajjanga abantu bonna bali bwe bati nedda
omanyi ekizibu Lutalo yagamba sijja gatta music mu bya politics buli omu alina ebigendererwa bye okuyingira politics tukasigale mu kuyimba kati bano abaana ne bateekawo nedda abo abaana balaba ne bateekawo bbe ekyabwe balina narrative abantu abakuwadde ssente tubalwanirira balina narrative baali bamanyi nti okubeera ku side ya gavumenti oba oyina buli kimu bamwami Lutalo abo baali bamanyi bo nti basobola okukola bye baagala ne basigala as long as they can basobola okuyimba tibasobola nene berabira tetwali mu just a mere election twali mu lutalo toyina ngeri gyonkakasa basi abawagize Luweero abaali bakuwagira nejozaalibwa ekyokulabirako nkera atogendeyo oyimbeyo abantu abo baba bakulaba nti gwatambula nabaliwa wadde gwe mutima gwobeera oli mu kukola money purposes kubanga tekasente naye bo kakati baba bakimanyi era gwe nze kankugambe golowooza njawulo ki gy'oyinza okwawula wakati wa David Lutalo ne Reigi lwaki njawulo ki ntono mpozi lwaki obudde buno kololo gundi Lutalo yadduka ekkololo yadda mu actually yadda mu holo Reigi yagenze mu kisaawe golowooza lwaki kuba omusajja akasajja kasetinze ekintu kye batagenda kumala gakera ku macha bajjewo gwali omuwuliddeko dinga ali ku live ng'ali mu kwogera ebitakwataganya simulabanga nako mpozi okumulabanga bampostinze ali ku ssaala Reigi yakoppa ekintu ky'abazungu abayimbi abazungu osobola okwetaba mu kukyusa gavumenti oba okuwagira gavumenti naye toyina kulemezaako kupuruvinga kiwabadde owagira wano ekizibu kye tukyasinza okufuna Kenzo oli bamuwa omuzindaalo akyayogera ku Bobi Wine kuvuma oli kuwaana eno ontegedde kuvuma eri kuwaana nina interview gye nalaba of recently ng'atugamba mu Bobi Wine bagendanga okuyimba simanyi n'amuwa emitwale ebintu ebyaggwedda biro baawula budde bwa kampeyini n'obudde kanku ekyokulabirako kabako baamaliriza kabako yaddayo okudda mu bivulu bye gyali ayimba naye ali munda lwaki akimanya asavinga abantu ba mirundi egi wadde naye alina kyawagira ya prayinga loli ye nga ye alina kyawagira nekiggwa kati ali mu kukolera abantu be bawagizi kakati obudde buno kyekitukuba gwe wawunye lwaki ku minzaani Reigi akutte Eddie Kenzo akutte David Lutalo akutte Bebe Cool abo bonna abanene ne bashiba kati bakyasobola kololo Shiba yabaddewa mbalala ne transport wamuweereza buweereza sure nga kiki kyaganye ekivulu yali ebukuya wano kyabadde bukuya ekyembalala kyabadde kya Casolite yali ebukuya wano ekyali kya Munnamasaka Lukwago tebaweza n'abantu 10 Shiba waliwo kyabaddeko eyo kyabadde nakyamasiko ekivulu kyaganye n'ez'amafuta ag'emmotoka nga Shiba ekivulu kimusalo to that extent mwenowooza music wa Uganda yasigalidde bali abeewagira abeeyagaliza naye nze nange kigenda kunsanyusa omanyi lwaki leka ffenna batusiikire wamu gundi luli tubadde tuwulira ennaku ffe mumala otusiikire eno netukalamwe mugenda muzi esi nemuwaana ne babawa naye kakati leka tubeereko wamu naffe kitukalangira awo obeera awo ate bebe yabambaza ekintu kati musajja atugravity omukyamuwulira agenda kubakuŋŋaanyiza basanzewo abasanyusa naye ye mulambe mugambe nti se bugenda beetegekera guno omwaka naalina olowooza anakolayo ekivulu I predict even the next year bagenda tugamba omusajja yagaggawala sente yazifuna iye naye omulimu yaguggalawo buli agaggawalaggalawo ku gravity omutujju ne bapisukwe yani yasooka mu ndongo naye bafuluma ennyimba empya kati abayimbi ba Uganda tezikyavaayo mugambe nti oluyimba lutadde abantu ku bunkenke badde eno naye balukuyambe wiiki ezo 2 music yali yeetaaga kuddamu era ze balonda Kenzo nali manyi bagenda tuula ku drawing board ba musician nga simanyi nti bakoze kivandulo okukola ki kulyamu nga bwe bakoze nali manyi bagatuula batandike buto nti bino tubiweze mu music ate be baali balinga nga be bakola ebyaliyambi abayimbi banyigiriza nga bife balinga ate beera abaki so ng'omu bwe natunulidde ekivulu kya Reigi nafunyeemu ekyokuyiga kimu tugenda kukolima naye nga tetukolima mbu lwakuba
fete tukoze omululu gwatusuka lubwama banaye omululu guli mu bantu ba Central wano abantu abeyagaliza ebyabwe ntunulidde Mathias Mpuuga ng'agamba mbu yesawe ebiina by'opposition byegatte neŋŋamba lwabba ssente ne bakugamba ozizeeyo n'ovuma abantu mwegatte nga gubba kati ebyo byenkugambye nti wano bwe buzibu bwe tulina ng'olya bano ng'enjala ebaluma mwegatta bano bali mu kulwana nti bane tulime olubimbi tugguke tugende tulye lumugwewaze n'emiwogo mu nsawo bw'ogirya kyokka kati gw'osuubira tugenda kutama kati kyenkugambye nti bwe buzibu bwe tulina wano mu bayimbi ba wano nti omuyimbi wa wano alanga sho mwene mumukwata ne mumukomerera abakoze ekibizinesi y'omuntu gye musuula olaba ekyo kiri wano mu Bende wano mu bana abawano abeetoololera wano olwo ate wali olwo wali eri n'osanga omuyimbi ng'akuteekayo posita ya saha bakama be tebajja kuddamu kukwata simu ze naye nga lwaki mutuuka ku eyo levu saha nga kiki kye yakukola gwe kyolowooza bali ye bowagira bo oba olowooza bo nga bo interest yaabwe eriwa mu saha ekyokubiri bana ani ayagala okutta King Saha eyo nayo nsonga nkulu ani alina interest mu kufa kwa King Saha nasooka kulaba mutakke Lumbuye ng'agamba agiyita security alert Saha enteekateeka eriwo yiyo Malisuulu baagala kutta waaki yasoose okuwagira Kyagulanyi oba yasoose okuwagira opposition naye era ensonga emujjonkezawo eri naye ebyobufuzi bino n'abayimbi baali byesonyiwa tebasobola byesonyiwa kuba kati olaba nedda kankwe kino okulonda ekuba kwaggwa oba nkireeta entya kibeerenga sizono wabeerewo obulamu after kalulu ensonga ya King Saha lwaki omulaba akyalemedde ku byobufuzi yali tawagira King Saha yali tali mu kuwagira buwagizi Bobi Wine yali ayina ebimuluma ebyetaaga okukyusa tebinnakyusibwa ye muyimbi omutuufu South Africa Lakadube ne batuuka okumutta bamutta akyakayanira kye yali ayagala kikyuke ali ku saidi y'abantu Saha obuzibu bwa Saha n'ekyagazisa okumutta sigamba mbu ayina omunene gwe yabba oba gwalumba oba wabula ayina waakuba akyalemedde ku bintu ebyamutwala okuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu wadde Robert Kyagulanyi Ssentamu si yamutuma biino kyuka gwe lwakuba kati twali mu bizinesi Saha gy'alimu Saha yamanye ebizibu byasanga ng'ate ayinamu nno imagine omanyi tulina ebizibu bannayuganda wano osanga omuntu ku TikTok okwo ng'akujjonkerera Saha bamukube ng'obulamu bwalimu ewaka famire esobola oyimirako ku Saha emyaka gyeyina naye yo olaba ali mu kwogera alaba waliwo ekyetaaga okukyuka nti kyekino kakati ekinoonyese Saha obudde buno King Saha akyalina message etayawukanira ddala n'eya Kyagulanyi buli kivulu kwagenda akyayimba ebyenkyukakyuka gwe kivulu ki kyomanyi ku baali bataddemu akayimba akamwanyi kaaliwo n'otalaba maziga yalemera ali mu bajjukiza ebintu ebimuluma ebyandibadde biyinza okuba nga kakati bikyuse byalemerawo wadde nga waliwo eyawangula kati abanoonya Saha tojja kutuuka olowooze mbu bamunoonya just mboba lwaffeemu amaanyi gabadde mangi ku kisaawa awo babadde baagalira and by the way ndowooza abadde baagalamu abudakitinga nze sijja kugamba kumushuutinga kati omanye enkola y'okutta naye egenda ekendeera nti eyangwa mangu kwexposinga naye bakukwata ne bakuteekako omusango ne bakuterekayo era nze kyemmanyi baleka badde baagala kuwamba Saha bamutwale bamusibe ekivulu bwe kifa kuba bakimanyi agenda funa abantu kati bakimanyi agenda funa abantu ndeka nkikubbireko na kino bakimanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza osindika video call WhatsApp voice note nga kati olwo aba ayogeddeko eri abantu awe wali fiya omanya no gavumenti ya wano ogiraba nze simanyi lwaki etutuusiza no ku extent erowooza nti singa ofunayo ekinyonyi mu bbanga eyo nga kigenda kyesibye ebifaanana ebya Kyagulanyi bajja ekyo ekinyonyi kigenda tujjeko mu kiwamba ye nalabye ebitambula mbu tugenda kubeera ne Kyagulanyi dde eyegenda tukubya naye miggo sande egenda ng'osooka mu mwezi eyegenda tukubya miggo ojja kati yuno nyambadde ready nze wuno erize ekiriko ekifaananyi kya Kyagulanyi oba akantu aka ready konna kati nze uno nfulumidde mu ready nze nayambadde lugoye nga simanyi egyo miggo naye leka bagitukube lubwama bannayuganda tususse okulaba ebintu ne tubitwala for granted gwe tolaba bwavu buli bane obwavu tobulaba naye weekweka wansi w'ekitanda bukunoonya ebintu ebiri mu ggwanga essente zaayiyiriddwa mu kalulu kano akawedde bazimagamagako baziraba bwe bwavu bwe tuliko kati
Onoba oli awo ng'omubaka wa kkubiro wange Ed waliwo 10 awo olinteereko. Ate gwe walonda. Gye tulaga otegeerayo. Kati ate omubaka palamenti wakubira essimu. Genda va mu kitundu genda mu kirala. Manya gwe walonda agenda kutunda. Ogamba waliwo emirembe. Nze natunuulidde issue ya King Saha. Abantu abasinga mwagitutte ne mulowooza kuba Saha si muntu bwafujja. Naye eri serious. Akasajja kabataddeko amaanyi. Abangi bagawulira. Saha ate n'omukulu gyali ennaku zino bw'asindika obubaka nabwo bukoba. Anti kati kankuwa ekimu okulaga lino eggwanga nti gavumenti etukulembera ekyebase bwebasi tennamanya nti abantu bagivaamu. Bwe tunuulira balowooza mbu emmundu zikitiisiza nnyo abantu. Obwiki batta omuntu oba ne bamuwamba ne waddawo omulala amufaanana. Bayidawo nalabe n'abasajja obwedde engeri gye basindikamu ab'amagye ababadde ne Saha. Omusajja akutte emmundu omuvubuka amusindika talina kaali. Waliwo abaafa ng'emitima gyafa batambula butamu. Edda sekyo nakugamba Lwamago tojja kubeera mu bantu bagenda kwekalakasa ku kkubo. Sisobola. Tojja kusobola. Ne munnange bajja kuba bayitawo babagambe mwoliwe basi bakuguze bakugambe jjodde mulayi. Kati olina okulwana ennyo. Eyo generation yereme kutuka ku busungu obwo. Kusanga kuguzaawo. Ebigwa mu mawanga nga Kenya ebyokweyiwa ku nguudo binatera otuuka mu Uganda abantu bakongo. Kati gwe jasirwa kuba nti wana ekikutta obudde. Kalyaka. Kagenda kubuwa matula waggulu ogenda kuwulira. And by the way bino tetubyogera tutiisa gavumenti. Oba nti tumanyi gavumenti kyesobola kukola. Naye buli gavumenti erudde mu buyinza waliwo ensobi zeekola ne zituuka wansi nga olaba ekizimbe kalina bw'ogizimba n'ogiwa empagi ennafu zituuka ne zinafuwa. Kati eno gavumenti yazimbira ebintu ku bintu ebinafu. Bibino katugule omuntu abeere mu opposition abalimbire erimbire eyo ekyo kimu. Katubeere nga tutiisatiisa abantu babeere nga batya ekyo kyakubiri. Katubeere nga tubawayo ku tokeni ayogera nga abakyayasamye nga tumukasukayo ekinyeebwa nga awumba kigaye. Kati abantu bonna bali used nabyo. Ati n'abayize bayize bwe bati bw'omala omuwa ng'asirika naye. Ate kati bagamba nti entalo eziri mu bantu abo ate zisinga kufa abali wansi eno. Entalo eziri waggulu awo. Anti Lwama kyenjagala oteeke mu mutwe gwo. No one is safe. Nkubuulidde. Kati okumanya bannayuganda bazibu. Walabye ebiri mu musango gwa Suzan Magara. Nabirabye. Kati okitegedde nti leero bakedde abasawo bakedde kukkiriza bafulumizza nga bakkiriza abasawo abasiraamu okusoma nga beebikkiridde mu nkola y'Ekiyisiraamu. Manyi bulijjo tekibaddengawo nga babagamba balina okwesiba akantu akawaiti. Kati bamaze ne babakkiriza bagamba muli baddembe okweveyiringa babawadde abasawo abasoma. Mulimu ebintu byenjagala ensi etekengako amaaso. Ensi kasiteri abantu b'okulebera bakugyamu obwesige kiba kigaanye oba togenda bakulembera ekyo kiba kiyiise. Era mu bintu by'oba olina okulowoozaako ng'ekisooka sooka olowooze ku ngeri gy'obawa omuntu gwe beesiga wakirigodde emabega. Nze singa nali gavumenti eno mu dialogue gye nandibadde nsobola okukola. Singa wasaawo dda muwooze. Nze ndeka Kyagulanyi najja. Naye ne mugamba ne bakola endagaano nga zino ez'aba alina amaanyi agasituse ennaku zino gesitegeera. Opposition ennaku zino yasitudde amaanyi. Anti ekyasitudde opposition kiri kimu. Bategedde gavumenti yeyavuwadde. Bino byabadde bakola gwolowooza bansi bambi babuliddewo. Sibambi. Francis Babu. Babula. Waliwo ekintu gwe kati gwe kitambula gwe kyotajja kumanya. Gwokyalaba abenale mu bagenda mu zi radio ne ku zi TV. Babagaana. Facilitation tebamufuna. Gwolaba lutalo wa Namyalo bagobyono basiyo na bipande mu campaign. Mutibabo wa bipande mu campaign. Anti kati gwe bwobeera nga obeera ng'olaba enjuba gyegwa. Bw'otuuka ku kitundu otamanya nkuba gyeva etobye engoyi. Kati abali mwe nale bategedde enkuba gyeva. Era ogenda kuli anada gwe walabye musikafo ye Masaka tewaliwo kiwayizeemu. Nabe nayizeemu. Kati okukweruma kitegeeza bayala. Kubanga Sikafe Mubende ejja bala mwajambo 28 ne bali mai byagwa yajja luli yajja bilala. Alina okujja ku expose the corruption. Era I have a belief wetagende ekasambya ku das egenda kujja wano Kasaana. Naye izo gende ekasambya kubanga sente zaali nyingi abapika ekya ezaje
Zaddas. Kubanga sawa kasente simanyi bwe kaalaga kuba. Kubanga kyemmanyi kimu. Bwana ababalamu ng'ategekedde wano bagenda ku interferinga abakulembeze. Kati baba drivinga ne babatwala eri anelule waya jabba kwatamu. Oda kutoka kwa mkubwa anti akutwala musaza jotalina maanyi ne bakugamba chairman we Rusifiri agenda okulipresent nganga waabwe. Naye wano kati oyinawo toyinawo. So ayino genda kuddaasi. Kubanga ndaba bagenda baswaze meja kakozi. Yewasa ate yakajja omupya. Aludde mu mivu yejo. Yo meja taina wa yeganira anti kankwenze nyine mbozi ku YouTube yange kuno. Chairman Ntambi yatugamba. Uyu yakyasinze kisanjo kye kyali chairman Rusifiri. Kikyasinga okubbibwako ettaka lyo. Ekyo kituufu naye nakyo. Kakati yazze kola ki? Nakubera mune boogera mu bantu bakukate bamulonzi kati no babuza ani ya mulonzi. Yali datya. Ngoli awo toyina kyomanyi. So mulekendo woza Lubwama mute bagende mu nyama yensiike. Musajja mu yawangula gwe bawangula amanyi. Ekyalabikako ani Nobati yawangula akaluna manga alinye kuyege nga celebrating. Kati alumirira kutta. Nobati n'amalibu bannaye. Akaluna yake ero si wanu weka tunika batuuse yena. Akaluka ero si wanu sente zikali mozi manyi. Amanyi stamp eyo kyetegeeza. Yafuuseyo ya. Ogamba abasajja beesikiranga kyebitogi. So guys, muleke tubasibulire wano enkya Muwanga Kivumbi lwakomezebwawo mu kooti nga 11. Tumusabire mtebagenda muwa beiro. Wategeera. Anti kati gwanga government ya wano fe tumanyi byetya. Ekimanyi bwe gimuwa agenda either bwatagenda mwekeza yironga bano balala banne. Bakimanyi agenda kuddamu ayogere ebyo. Kati kye basinga otya, that is the very sad story ya government. Kati basobola mukkiriza. Era nze nkimanyi tebajja gimuwa. Bajja lukwagolooza tebandi bale tebagimuwa. Bakimanyi anti bw'oyita mu mateeka n'osaba medical leave. Y'omukulu ddala. Osobola n'omalayo emyaka 10 oba okyali ku bujjanjabi. Omukulu bamuzizaayo Dokitaali. Besigye bamuzizaayo mukomera. Nawulidde bamugyeyo ne bamutwala. Abadde waleetebwa si leero. Nzigidde wano nga sinalaba bamukomezaawo. So wamale kanze mbasibulire wano tujja kuddamu atakuumira musaala bankuumire.